abalabe bafa batulaba ku PBS TV nga buli janti Diamond promoter anti nkuletera omuyimbi wo wakabi nkuletera celebrity wo wakabi buli lwa mukaaga lero nvimbyeko n'abakulu ndoza omukulu abamumanyi mumumanyi ye wagenda kweyogerako just ndoza atuwe intro atunnyonnyole amanyage ya tugende maso ne programu yaffe sebo omukulu owakabi artist of the year kayeyogereko yesebo amanya gange amatufu nze bampita Amin Dada yaman tumusajja Umunyarwanda sawa zino nga ndi mu Uganda kutambyuza music wange pora mpora yesebo yaman ndi n'omukulu omulala wano doza just atuwa amanya tugende maso ne programu zaffe amanya gange nze bampita Gerard Fox sajja ono kukido musajja wange yesebo ndoza Amini Dada ye muyimbi ndoza agenda tunnyonnyolako ku musical kuba tulabye omusajja wa fono avudde wala tulabye nyimba ze ne bakoko nyingi n'endala ez'abanene nga zizze zifuluma abaziraba mwaziraba Amin Dada oluyimba lwa Coco Finger lukomawa olukuba mwaka ki so tunnyonnyole sebo oluyimba lwange lwe nakola ne Coco Finger yesebo nagukola omwaka guwedde naye kati tuli mu kunoonya engeri yetukolamu video kati sawa zino just tuli mu kunoonya engeri yetushootinga video ne Coco Finger sebo kubanga oluyimba lw'amaanyi nnyo oluyimba baluyita Tingisha by Amini Dada and Coco Finger kati Coco Finger tumusanga batya kuba abasajja bafabo si bangu bakusanga nga olaba Mirikwezi aba banene nabo Coco Finger tumusanga batya oyo musajja wange Coco Finger namusanga ku studio gye bayita Monster Record ku Freedom City omusajja nanjagala nafuuka mukwano gwange natuuka kumpa kolabo y'oluyimba oluyimba mulumanyi baluyita Tingisha jina Tingisha nyenya vunika vunjika menyeka jina Tingisha nyenya pozo gambye lwa mwaka kyolo luyimba oluyimba twalukola omwaka guwedde kati twagala shootinga video ngawo wakalaba nti collaboration ezisinga ngawo ogambye Tingisha bayimbi bana bayimba abatobe wakalaba nga gwo omunene musically bali batya tulinayo abayimbi baffe bwandi yagadde okuwa collabo muyimbi yenanga yakajja sawa zino kuba kati be batambula tukayita akatambula siwe kiri aba bayimbi ani gwe wandi yagadde okuwa any collaboration golaba nti ono ye wenkola naye nti aba tuba tugenda yimirira abayimbi bo banji waliwo abanene waliwo abatono nze buli muyimbi yena kasitaba yalaga wakawe nze muwa kitiibwa kye nze sinososola ngono munene oba mutono buli muyimbi kasita olaga wakawo mumanyi kukola music wo ate ng'okola music omulungi nze mba nsobola okuwagira kati ayagala kukola nange kolabo asobola kugenda ku management yange nayogera naye nemuwa kolabo ne tukola nze sirina buzibu na muntu yenna eno industry by the way eno industry tuze tulaba obutakanya bungi ku bayimbi baffe tulabye Eddie Kenzo ngawo tula international music baweyinga Uganda gwengeri gye wakagira ba musically yeyimiridde etya kubanga twalaba musajja waffe Diamond Platnumz ngaze mu Uganda abayimbi ne bakuba endere ndoza wabiwulira ebintu kati gwe oweyinga otya aba abayimbi nti gwe oli international oba tusigale mu Uganda yaffe yokka music tuyino tambuza international kubanga music omulabira ddala nti waba international owe Rwanda basobola kuwulira owa Kenya nakuwulira nali America naye nasobola okuwulira kati nga gwe tulaba ova Rwanda atoze mu Uganda
Rwanda tetulinayo ka kolabo konna ke twandifunye. Rwanda kolabo nyingi kubanga Rwanda wali abasajja abakuru waliwo ba Debeni ba Medi Bruce Melody ate waliwo n'abalala bayimba hip hop ba Pifla Bulldog abayimbi banji kati bye bimune abenasanga ne Uganda abayimbi banje abayimba bulungi nora bati music amukora bulungi. Dadani n'ekibuuzo nina ebibuuzo ebitera okunsumbuwa wano industry ye Uganda ne tugeze Kenya, Tanzania, they are weighing, baweyinga. Kati nga gwe waliwo ekibuuzo kyange kyenjagala okubuuza. These people have been comparing to Diamond Platnumz to Chameleone. Gwe olabye aba basajja ababiri gwe nga gwe okyogerako kikwekya kyaba abasajja ababiri. Kati nganze engeri gyenkiraba nganze kubanga tusobola kwata music wa Uganda ali waggulu naye so tali waggulu nnyo kusinga we Tanzania kubanga Tanzania olabira ddala abasajja bakola laba nga Diamond yatandise okukola ne ba Chris Brown ba David akola n'abakulu bokka kati kyovolaba ne Uganda kituufu music atambula naye bo tebagala nnyo kutambula ku international level bo bagala sigala kuzawano ate kyalibadde kirungi nga tutambuza ne music waweeru. Back to our new projects zaffe empya tuleke olwa Kokofinga Tingisha tudde ku projects zaffe empya. Tulinayo any album from you oba nedda? Nzo oba tuwaddeyo ki album musajja abasajja mutusazi album? Kituufu njagala fulume ya album yange nera ndi mukutegeka concert inshallah omwaka nga guba gugenda okugwa ninayo concert yange mulinde mujja kulaba nga nagipostinze naye ne music omupya mulina kubanga nyinayo music yona kasemba kukolayo n'omuyimbi we bayita Gaza Chimenke. Yeah man. Gaston Cobbs. Banange abatulaba ndoza tugende abatulaba ku PBS TV ndoza tugende ko mbulango katono nnyo then tukomewo etemwirabira bannaffe aba Bini Events banange be bateeka mu sente Bini Events promotions temwerabira abananga ababagala ndoza kanamba kesimu bagenda kateeka ku screen zaffe tugende ko mu bulango katono nnyo then tukomewo ne bana abakulu ndoza batuwe more information about music. Ya mukulikeyo mu bulango bwa fanti temwerabira banaffe aba Bini Events be bateka mu sente. Back to the music. I mean dada kati zino show tulabye abayimbi banji bazze bakola shows ezenjawulo ne ziba kuba mistake gwe tekigenda kukosa ku kino ekya show gyogenda okola. Kweno show yengenda kola ate jija kunkosa kubanga already njagala tambuza music wange. Yeah man. Bino ebintu by the way ebintu byendaba otambudde n'omusajja Fox amanya ago gatiisa gaterobera abanene Fox nsonga y'omusajjawo musically gwamumanye nnyo bako kyotugamba musajja kyemmanyiko mu bya music yesebo musajja mubiirwa kuba abantu abasinga tebanamuwa budde tegeera naye banamuwa ku budde yesebo bajja kakasa music kyeki my guy. One love we balebererawo omusajja waffe bino ebintu by'eggaali alien yaleeta eggaali tulabye ba Fik Gaza abaleesa amagaali nsonga eyo gyogerako ki nawe totuleetera eggaali kuba mutiisa already naffe gaali kweri baba egaali yaffe kweri solid abasajja abakulu nga ba Chief Medi we bali ba Abuana ba Ibra Spata Fox already mwamulabye egaali kweziri 5 bino ebintu mu industry ndabye bize mubireeta mujja n'abantu ne batandika okukuba tubayite bantu be baniga bana shout out buli muniga ali eyo kuwe ekitiibwa naye ebintu by'amagaali ebyo mututiisa okujja kushoza mmwe temutuleetera abantu ne batukuba egaali zaffe si za buvuyo oba za kulwana tulabye Kokofinga just egaali zaffe za kwegamba kwekuuma ffe tetwagala ebyakavuyo kulwana naye mulina okubeerawo nga mwekuuma abasajja bali eno
bagara kora zi era katigoye no kweberera munobera ne gariyo yakukuma nga gadi mbadde nsaba just oluyimba lwaffe olupya otuwemu just kwa kapera abalabi baffe abatulaba babeeko kye bawulira eddoboozi lyeri omuyimbi waffe anaakola oba taakole yaman kati waliwo oluyimba lupya lwe tusembyeyo okukola oluyimba baluyita twababuuka nabagambye nalukola na Gaza Kimenke olwo oluyimba nsobola bakubiramu akapera shout out to Gaza Kimenke one love respect bambi mwebale kufaayo mu industry yaman oluyimba baluyita twababuuka neera nga bali batuzaalawa bonna twababuuka bali batuzoleya bonna twababuuka bonna twababuuka na washa hamuchoki kusema marufuku hata mukisema haiwezi kufutika mini jembe sichagui shamba na bado sijajua pesa ntazitosha wapi yaman kino ekintu ng'okifudde international yagala kugira mu format z'aba Diamond otaddemu oluswayiri ate tuli mu Uganda kino ekintu okiraba otya ekya kati nze music wange njagala nyafuke international kubanga kyovora abanyimba mu Luswayiri Olunyarwanda Oluganda Olunyankole nanti nze sirina nsinze ndi Munyarwanda ndi Muganda ndi Mukongo buli kimu yaman ndimi zonna nzogera tete mwerabira ati ndi no muzungu ku side mundi no muzungu yaman kati YouTube platforms abantu bandiyagadde bategere ennyimba zo bazijewa amanya social handles biri bitya amanya gange neera nze nkozesa Amin Dada YouTube King Dada kwegamba bosobola kunoonya ngoyagala kundaba noonya Amin Dada oba onoonye King Dada yaman all platforms YouTube Instagram Spotify wonna womanyi tosobola okujja music wonna omusajja tumusange yaman nenga webale kubeera omusajja omulungi by the way Dada ndudde naawe naye sima myaka giri sinakulabako nange banange sikulimba nange nsanyuse okukola nawe promoter wange Diamond umuraba n'omusajja mukuru Brian shout out to Brian mwana webale kubeera ku kamera respect webale kuwa abaana platform banange si buli omuntu akikola si buli omu neera nsanyuse kunkyaza ku TV yamwe kyovora manera ngenda sigala namwe nga mbasabira Katonda neera sigale ffe nanga tupushinga ukankwatemu katono nnyo njagala ompeeyo akapera just akapera nga kali dad mu Lunyarwanda mu Luswayiri mu Luganda yaman wamu ogwayo katuwe yenze Idi Amin kati nkamba we mu Lunyarwanda kubanga nze nabagambye tiki one love usinzi impamvu mutamenya yuko nzi umuziki gahari nuko mbahereza mu gapu muzika hitamo kumva iyi ngoma nk'iya Makaveri njyewe Idi Amin nabaye nka Che Guevara hip hop ndayiborosa hip hop ndayidama byaba ngombwa nkayicoma isiri ku bipimo gabanya umuvuduko kuko bisaba kuzikina ku micaruko hasi hejuru cyangwa mu miguruko gigihe kirageze ngo dushakisha amadala Imana izadufasha tuzabona ku mahera inshallah mashallah ya big respect to Amin Dada banange temwerabire naku z'omwezi 25 October Black and White Party Natasha Promotions banange temwerabira oku Autospa okuyingira mitwalo 5 VIP mitwalo 12 kapo ku 7 banange mujje mu bungi mujje tuwagire abayimbi bamwe ng'abantu badada bagenda kubeera nange ngenda kubeerayo kubanga kolonyi no bakuba mu rap ziri Black and White Party banange mwebale kwekumira akatalekeka ku bayimbi aba abato njagala ompe akatalekeka buli muyimbi oyo omusumbuyi akatalekeka banange njagala kubasaba simwangu bayimbi kale kantandikire ku bayimbi abakuru abayimbi abakuru murekeraho kumanyira abayimbi abato mubawe kitibwa kubanga namwe muvudde wansi mubere ku one love then abayimbi bato namwe njagala muongere ku manyi ate muongere ku music mu mupushinge tutandike music tumubateke ko mpaka bamuhurire mpaka kuhurira bubi